nti abantu mu Uganda banywa malagala enjaga kubba ate bw'otunuulira ku baana ab'emyaka makati w'emyaka 12 na 24 nga banywa kubba ate ebyo byonna byonoona obwongo. N'olwekyo tukuba omulanga eri abazadde nti abaana tubawe omukisa, tubalabirire obulungi, tubabuulirire obulungi ate tubasomese. Ekirala abaana bagenda kuwuumula kati abangi bali mu bigezo. Tusaba abazadde era babuulire abaana olw'embeera eriwo nti holiday mpanvu. N'olwekyo abaana mubawe ekyokukola, mubawe ebintu by'okozesa eby'engalo, obutabakiriza kutaayataaya kumala gagenda buli wamu bwe basanze. Ate nammwe abaana tubabuulirira nti mweyisa obulungi, mubeere baana ba mpisa ennungi, naddala abaana abawala enyambala oluusi ebeera nga esitaza nga si nnungi. Tubasaba mweseemu ekitiibwa ng'abaana bawala. Abaana balenzi mweseemu ekitiibwa ng'abaana balenzi, naddala mu byenyambala n'enneeyisa. Ate nga nsaba nti saagala mpulire nti wali abaana mu banywa sigala oba njaga, ebyo muwulidde nti kuba mu kusinziira ku alipoota ze tulina ez'enjawulo. N'olwekyo tusaba tukwatire awamu n'abakulembeze ate nga tutandikidde ddala mu Nakawa division Luzira wano ku Mambo Bado village. Era nyongera nga omukulembeze mu National Children Authority okuba omulanga eri abazadde mwena mu ggwanga nti abaana kati bagenda okuwuumula ate ekiwumulo kino kiwanvu ekya Christmas. N'olwekyo abaana mubatuuze, mubabuulirire, mwogere eri gye wali, mubawabule baleme okubeera ate ku kiwumulo kino okufunamu ebizibu ate n'osanga oluusi nga byonoonye abaana baffe. Ate n'abaana bo kennyini twagala okubasaba era tubasaba mu abaana nti mubeere baana bawulize eri abazadde bammwe era babalabirira ate mukole emirimu gya waka obulungi. Oba omwana mulenzi oba mwana muwala, kola ky'osobola okola nti weesiimisa abazadde bo. They will understand, they will listen to you with the time. But if not, you will find them going astray, going on the streets. When you go around, you find children around begging. These are issues that we are saying that should be discouraged and stopped, and we call for concerted effort from every other stakeholder to ensure that we get our children from the streets. And I'm happy to note that we shall continue rescuing these children, but again, let us go to the family level, talk to the children, parents talk to the children so that they don't get tempted to run away as one of the push factors that lead them on the streets. Kiiza? Yeah. Atandike? Yeah, atandike. Yanziza nnyo olwaleero wano Nakawa mu Luzira nga mukolo gw'okutongeza ekitabo ekiyitibwa 7 Powers That Works in Man. Ekitabo kino naye nga omulamwa ku kitabo kino guli nti olina okwezuula ng'omuntu ate n'omanya ebyobeera ne banno ate n'olaba nti ogirayo ddala omulamwa ogw'omwana kubanga kamu ku kakobolezo k'ekitabo kino Footfoot kali nti child's cry. So olina okola nti owuliriza ensonga zikwata ku baana. N'olwekyo ffe nga National Children Authority era twegaseeko abategesi bano ab'omulimu guno abakozesa ekitabo kino aba Citadel Healing Home wamu n'abakulembeze nga batongeza ekitabo kino. Twagala okusaba kubeera ddala omulanga eri abazadde nti tugezeeko nnyo okola nti omwana tumuwa omukisa ogw'okukula obulungi mu maka, kubanga awaka omwana wafunira emirembe n'emirembe egy'okukula ne baganda be batoole abazadde be. Ekyokubiri tulabye nti oba tolabiridde omwana omulungi
ensonga nyingi ezibakwatakwate nebononeka. Kusinziira ku mbalirira yaffe n'okubuuliriza kwaffe, ebitundu 7 ku buli 100, the 7 powers that works in man in this book here, and one of the key areas within this book is visibility, promoting visibility of a human being. And the other one is also realization, self-realization to your talents that you have. And the clause within the book looks at the cries of a child. So we are saying that children definitely call for collective efforts in giving them support in nurturing children. And we are calling upon all stakeholders, especially the parents at the family level, to nurture the children, to give them time, to give them guidance, to give them advice, so that they don't go astray, so that they don't get problems as they keep around in this holiday and even within other times to come. But again, we need also to call upon parents who have not played their roles effectively. You will notice that according to statistics, the age bracket between 12 to about 24 years, you find 19% of that age bracket of children have been engaging in drug abuse. And what's that? And that's why they have also gone to the streets. Those are some of the contributing factors that lead children to the streets. You find boys, girls on the streets, and that is not the best place for children to live. So we are saying that parents, play your role, guide the children, ensure that you give them guidance, ensure that you advise them, talk to them. They are also human beings. On parents that we are now getting holiday, let us really talk to the children. Let the parents also get concerned in whatever way they can. And to the candidates now, like primary living candidates who are going for exams, please be calm, take your time, understand the question properly, watch, look at the time given allocated to you during the exam, and deliver. I am very sure you will pass. Don't panic, be calm and understand the question. Then I also want to call upon the invigilators. Let us not cause unnecessary excitement among children. You find some of the invigilators, these people who supervise, becoming a bit rude, becoming rough to the children. So we are saying let us work together to ensure that children get that comfort as they sit for their primary living examinations. I wish you all the best.